Omukulu okoyo emyaka 4 ng'okulembera NRM. Aye emyaka 4 nga ife idino tukolere ki? Amaina abiri galiwo. Eriryo ne lya Mwami Kalangwa. Mwebale ino. The highest bidder n'akitwala Lwansonga. Atusasula asinga yatutwala. Bajja batwala nnyo. So saagala muntu ayija kubalimba nti mu seeki baidaba wa passport jija India na China kulambula. Mbiwulire ayogeire nti lwaki president yabafuninga bubi naye n'abakobere nti mwege okuwuliriza mwe aba bagayigulu lwaki nenda kuleeta kagero ka supiidi aye mukatole mu omulamwa abaali abasaada babiri owundi yakoba ati muna bizinesi y'embidi efuna aye ng'owundi bamweta ni Budala owundi nga ni Jofure Budala yena yajoininga okujja mu bizinesi yaki ey'embidi yakuumisa Jofure ewuwe ati muna jonda yirenze ndafuna nga bwaki bwasente embidi de bwe litandika okufeda Budala yatuma mutabane we ajja akobere Budala yamwagana mu lukiiko nga luno yamukuba ati iwe Budala ndikwenda akoba muze yantumye ati soko ngumiikirize emirundi ebiri omwana paka yamukuba ati yonsinie lwaki tonkobera omwana yamukuba ati Budala ndikukobera baba ntumye ebido ndikufa tolikunfaako lwaki ndikoba bino president nti takafuminze bulungi ino muli kubedanga abantu abava kumbali abatanonekeza president Kalungi mwabaga ebukulu mwabaga ogwa RDC mwabaga ogwaki ife tukiika nkoto tulina okiika enkoto president ekyokubiri ONC eri yajogeire kuwano ONC yetumiikiriza yalonda beejenti batusulira amayina mu district mbu balonde beejenti imwe mba mubavalifaayiza mutya nga ife abatuwa obululu ku ground nife otuyiti baani abasobola okuba official agent beeko baana g'obululu bwa president ku police station basaba akalwako omukaire lw'endeeka alitwala kadanga era n'abaga ebigambo bino nti beeka ateeseteese gavumenti eno ey'enyalemu yababeererawo nga batolawo ebisaana yababeererawo nga batolawo age limit ababeereirewo aye muleesa abantu abapata edindi mwambagana okutyanka n'okufutyanka beeka tulibasaba mukobe n'omukulu beeka awummulira awo ama ayogeire yakuba oba yawandika women to shine Museveni to win. Aye nenda kubuuza mama women to shine how and when will they shine kubanga nabawonga tukulonda omulundi gule aye enkola ya NRM efaanana oti bayira yetulinga kalulu kakoze eki kyobandira ku mwogezi yasoose the highest bidder n'akitwala Lwansonga kubanga ife buti ensonga gye tukomaku kyebatuwanga bali tusaba kalulu kifaananako ti nekyo babaleka kino ndeete kuba nti abantu bano beetegefu kutusiibula tubala tulina mirimu aye tunakayana tutya tuyanagera tutya newenabuuza byenkalaya bamaze bakukuba akatega akagaigulu ati okusengaga kuli omulindeku akatega akona akabuuka so baba onere mbale kiwanda nkubulira ebibuuzo bikomaawo abantu nifo tulwanirira party we are in a party etuswazange zirana national offices okutolako okupangisa but you have to say advocate for right things oli kwogera butimperano party yaida yawa bachairman bamagombola pipichi omukulu okoyo emyaka 4 ng'okulembera NRM aye emyaka 4 nga ife idino tukolere ki akasembole n'asaba otukole tukwami n'ebiri bitakukunguta abantu abajja okulondebwa mbaye ndibasaba nti amayina abiri galiwo eriryo ne lya Mwami Kalangwa mwebale ino era tuliyano kuwa obukulembeze mwatugemya babagana dokitali nga bwe twemerere yatuukwenda ebisamba gya Busoga empawulde Busoga oba kyabazinda bwa Busoga
batya kuwulika. Atusasula asinga yatutwala bajja batwala nnyo bwe kibeera ng'ekyo nga ne ku TV kye bagenda okulaba nti ab'ebusoga bagamba abasasula asinga baani abagamba nti ekyo si kye mugamba muwanikire muga nti mwagala bukulembeze buki NRM oye Biology mujidi tuli bakazi wano na wale awo nze sikoma awo nze ndi mukazi wa biology wa ideology nze nange ndi mukazi bana mbiri na ndi mukazi watu wa enjawulo nze nafuna mukachi ka ideology so I am not just a woman, I have an ideology. About the consultation and whatever you are raising it in a good faith. Kuwabule chibiina Timuri eyo waguru naye muterezemu mukole bwe bati timwerabira busoga. So we appreciate you. Kubade mubuuza mugamba mupandika byonna ate byetaagisa okubibuulira president tugenda kubibuulira. So for us we appreciate that you have the vibe. We are leaders. We came to meet you so that we hear from you. So we don't take offense, we don't do what, but our work as leaders to listen. Now when I talk to the president, I will say we met people of Busoga and they are saying A, B, C, D.